Eno ya mwenda mama. Babuli stoko. Mami nkato. Obiza bole bugenda bale musonya bya. Muna butene. Mutabani. Mubiru busaliwa. Ensamba. Sikebera obanka zoba. Ate John yaliwa. Kayongo. Wakatia. Aisha Nasuna nga ffe balondebwa project eno okutambuza Wakiso yonna so luli 2 twagaba constituency naye ne batusiima olw'enkola gye twakola batuwa district tugenda okuwa omuntu enkoko omuntu oyo ayeteeseteese ate era ng'asobola okugula emmere tetwagala mutwale enkoko zino muziyite obukoko bwa gavumenti kubanga temusobola ziriisa twagala mutwale enkoko nga musobola ozikola ki okuziriisa saagala mukeere enkya mugambe nti batuwadde obukoko bwa gavumenti obutakula kubanga tosobola kugula ki era bw'oba olaba nga tosobola kugula mmere zino wandizitulekedde abasobola nibakola ki kweyisaako enkoko yo terundiwa muntu atalina ki atalina ssente n'olw'obugambo obwo nkubire mu ngalo nga mwebaza madamu Nakyobe omwana omuwala oyo atukoze obulungi obutagambika yatwagaliza bino yandibyesigaliza naye yabituwa ate n'alabira ddala bunnamukazi okusobola okubituusa ku bantu abo bennyini tukubire mu ngalo madamu RDC mbabazi omwana atukoze omulimu gw'amaanyi nnyo mwami Lutaaya nkubireko mu ngalo n'abakulembeze mwenna mwebale kujja mwebalire ddala ebyo bye bigambo byange naye akalulu temukeerabira Agendo kifunako aberenga alina okwagala kubanga bino tusinanga baana biringanga mwana beera n'obwagazi azosobola okukola ki okukifunamu so mbagaliza olunaku olulungi ate ne mbagaliza n'omulimu okutambuza obulungi luyita Nalongo ffe twaweebwa pulojekiti eno okuva ew'omukulembeze w'eggwanga nga tuyise mu maama Nakyobe omulundi omubwati era pulojekiti eno tugireese ku disitulikiti tusobole okugabira abantu basobole okwekulaakulanya olwaleero tetwagala bantu batunda nkoko ezo twagala omuntu otandike ku nkoko 10 tugenda okulambula ng'otuuse ku nkoko akiri 3 oba 5 era omukulembeze w'eggwanga bw'anajja mu kitundu kyaffe tubeeko abantu abamu be tumulambuza tubireese ewa RDC maama Mbabazi naye akakase nti ebintu gyebiri era bya ddala pulojekiti eno egenda kukola mu Wakiso yonna tukola mu Wakiso siso mu constituency naye tukola mu Wakiso yonna era taata bw'anaasiima manya ajja twongera n'awalala kubanga ebintu tubituusiza ddala ku ground abantu ne tubawa kino taata yagezaako nnyo abantu abajje mu ki ayagala bafune enkulaakulana yabawa emyoga abawadde PDM kati naffe operation Simanyaani kati tubongeddeko na zino enkoko tweyita nkoko na mbizi ono ye maama nkoko nze maama mbizi yebyo taata obubaka bwembawa bwakuba nti batutunuulira tubakubiriza obikwata obulungi tubenga tugenda okutuuka mu mwaka ogujja nga buli omu alinawo akantu ssente mu nsawo omanye omuntu omwavu tafugika naye kana akatono twagala abantu babe basanyufu amanya Kizito Luyita Nalongo muwala wa Museveni Nasuna abasinga bamanyi nga maama ambulance twebaza omukulembeze w'eggwanga olw'enkulaakulana eno gy'atuwadde okuteeka mu bantu ffe baani bateekamu obwesige bunnamukazi nga bwetulaba
atukoze obulungi obutagambika ng'ayita mu maama Nakyobe tukweyanziza nnyo tukweyanzeege ne maama Baleke mwenna mwebalire ddala omulimu ogw'ettendo gwe mutukozeemu era abantu baffe basanyufu tukyagabira ddala enkoko twakagaba emitwalo 15 gye twakagabako era abantu basanyufu nnyo tukyagaba era abasooka okufuna bazzaawo ezaabwe baatunda ne bagattako abaafuna ekikulu bali mu 3 kati eyo yonna nkulaakulana twebaza omukulembeze w'eggwanga nate olw'okututeekamu obwesige ensonga eyo tuyisa maama Mbabazi omukisa tugenda okugaba enkoko ne Astagafula ebintu bibiri twebaza ne mutabanyi waffe omwami bamuyita Peter Sendege atukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo asooka n'asomesa abantu bana bagenda okulunda era n'asigala ng'abalondoola era ebintu bino tubirondoola era omuntu yenna gwe tukwata ng'atunda enkoko nga tannazituusa waka oyo kkomera kaliimu kubuuza tweyanza ssebo Pentagoni mutulabire tugambire naye tujjamuwa enkoko ajja alunde kubanga asabira nnyo omukulembeze w'eggwanga nnyo okusabira mukulembeze mugambe abakyala ababiri Kizito Nalongo ne Lusuka Aisha baagala nnyo okulaba baagala kukulaba kyaki ekulaakulane tujjamuwa enkoko 10 nga kyaki Nakyobe zino enkoko zatuweereza nga abewakiso zino byebimu ku manifesto ya pulezidenti byasuubiza abantu naddala ku nsonga y'okwekulaakulanya ekyo tukikubire mu ngalo ez'amaanyi so tumwebaza nnyo maama Nakyobe okuyitira mu Nalongo ne maama Ambulance olwaleero district okulanga olwaleero maama Nalongo ne maama Ambulance bakunembedde mu ttiimu yonna okulaba nti batukyalidde wano bagenda kutambula mu municipalities zammwe oba mu areas zammwe gye muwangaalira ensonga lwaki olwaleero gwe tutasome ku lisiti togenda ng'otusabira essaala embi bagenda kusanga wootuula mwennyini mukiwulidde bweba Ntebe municipality wa Sheri bagendagendayo ne Nalwoga bwaba Nansana municipality bagenda bakusangeyo banaabakira bajja kusangayo bwenebe Bakindye Ssaabagabo bafuna enkoko zino si za kutunda ate tukube engalo ez'amaanyi n'akalulu eza pulezidenti ate tukube eza maama Nalongo ne maama Ambulance tubebaza ate tukube eza Mbabazi disiwa agenda okufunako abeere ng'alina okwagala kubanga bino bisinanga baana biringanga mwana beera n'obwagazi ate osobola okukola okukifunamu so mbagaliza olunaku olulungi ate ne mbagaliza n'omulimu okutambuza obulungi